sawa zezimu tubeera wano ne basponsa baffe n'abavunka inafu abalamuzi kati mu kiseera kino katufune banafu aba UTV bajje babeeko kye batugamba ate omanye engalo enjereere kiseera kino UTV tulina eddakiika 2 zokka tuyiseewo ebyaffe ate oluvannyuma tube nga tubawa abayiseewo neyanziza nnyo saabalamuzi bannange olulimi oluganda luwooma naye ate bwe lutuuka ku mmwe lubula asala nze ndi musajja mukiga naye muwoomya oluganda twegamba mwegirisa ng'ekigote entu owulira omukiga mubanguliro ndi musajja wa kabaka neddira nte akabbiro okatuwedde engeri gyoli mukama waffe nze akabbiro kanka kugambe ŋŋaali neddira nte kabbiro ŋŋaali kaakati bannange nebaza omukisa guno era bannange twebaza nnyo Delta TV okuba nti bulijjo tukoleranga wamu naddala programu eno eya Wakulennume anti tewakulemu era bannange njaga bajjukiza enkya tugenda mu kijolooto ebuwaga gayaza St. Stevens yawo wennyini era olunaku lw'enkya owerimu ebirabo zi-t-shirt enkofiira sente tugenda bigabire tugenda promotion tugenda gigalirawe era okutandika okulaga ekigendo beerawo abavunkanyi bano katukole tuti webale nnyo UTV abasemateeko ate nekiraba bwe beerimu ebyokunywa bweba nayitawo rawundi eddako mbawadde ecupa munengaleeteremu atekemu kasesa ate oba kamodern juice naawe abavunkanye nga siwadde kwegaba ono mugabi nga jjenje oli mugabi nga jjenje sebo tweyanziza nnyo UTV nga tweyanzege kati abajja enkya mbasuubiza buli ajja alina kyaddayo nakyo era mbadde nsaba okwogera ku UTV tetuli kampuni tulina app eri ku simu yo ngaabo abalamuzi bwe bakugambye genda ku mutimbagano genda ku Play Store downloading app yaffe katikati awo wona wooli eya UTV channels bwomala okiteeka ku simu yo signing in bwakozesa MTN ogenda kuba oyina ennaku 3 ez'obwerere nga teweetaaga na data nga tosasudde nga data fa abamukuwa ate ennaku 3 still weziggwayo ogenda nga bw'osasula 1,500 ofuna MBs eziraba olunaku lwonna kyedomodde ogamba nti omwezi osasula emitwalo egi egy'Uganda nga data girako nga kugirako GB 45 bw'ovaawo nga togenze kuwanga neyanziza basebonero mumpeeranga akasimu kabawe akasimu nga sinatuukawo bannange tulina products ziri nnya tulinayo TV channels wosanga TV zonna ne radio zonna ate bannaye ku UTV kati gwe agenda okujja enkya mu kijolooto oyagala kulaba ebibuuzo byaleero naye osanze biyise foosa okudda emabega Delta nojize next week ng'onookoma obonoba oyiseewo saabala omuwandiisi ajja tugamba oddayo n'olaba ebyabala bye baababuuza onoofuna akatabu ko wali ate kibayamba kuba tubizza
Gutuva ku yo TV tulina ekirala kye bayita bolingo. Bolingo munnaye bachekecha. Oyagala kunyeenyamu buli muyimbi wa Uganda tumuyina ku app yaffe ya bolingo. Naye eri mu yo TV bwonna buliwo wogifunye. Weewaawo. Ate fe abayimbi baffe kasita odownloading oluyimba lwe afunirawo sente zikweye essaawa mwaka akatikitiki. Si byebiri nti ate olinda mwezi kugwako nedda. Kwegamba oba wagidde omuyimbi mu ngeri bbiri afunye sente ate omulabi. Ate oyo omuyimbi naye bw'oba oli eyo bwe naagaba enamba yange nkubiraako gwe wena ali eyo munakatemba muyimbi nkubiraako kubanga kati banakatemba bwe baddakaawo wansi Kibanda Express eno bolingo Uganda Kibanda Express buli firimu ye Uganda eri ate abanyumirwa emipiira mubakola mutya gyoli gye nzijja tomuvunkanya nzivunkanya nze ndi wano nawumbye dda kale tugende maaso buli wena ali eyo nga bw'oli muwagizi wa firimu ez'abazungu z'abaceru ng'owagira nnyo emipiira highlights zonna mu dakiika 5 omupiira gwakaggwa highlights zibeerawa ate tulina ne saavisi endala gye bayita muto muto ku bolingo Kibanda kati waliyo muto kati gwali eyo naye ku mutimbagano okwo kuliko ebintu ebitalabikira bulungi baana ebintu ebyesitaza oli mutuufu nnyo batugambye ku nsonga eyo platform yaffe tulina safety futures tulina ebintu bye tuyitamu okukuuma abaana wegamba gwe bw'oba oli eyo ng'oyagala kukuuma mwana wo downloading app yaffe subscribing tumuto 1500 buli wiiki bw'oba osasulire mwezi mulamba tukusalirako ne gubeera gumu kitundu ate enkya tugenda kuba tugaba access ya bwereere ab'ewaka bannange mukuŋŋaane batandise n'asula wano oleka zivuga era ddala neeyanziza nnyo abalabi baffe bannaye mweyongere okuwagira empozi katono nnyo ennamba bannaye gwe wena ali eyo sookunkubirako ku 073 759 239 tweyanziza nnyo tweyanzege abo be bannaffe aba yo TV abalamuzi atusomere obubonero mu bufunze ate tubeere nga tuba